bagamba abasawo abasinga okujjanjaba mu ggwanga Uganda bali mulago era nga bwe bakwatako okuwona libateeka. Naye nze munange simanyi lwaki byagaana, ne bwe bankuba empiso mmeka ekituufu kiri nti tebasobola kumponya. Naye ate musawo Lydia ne bw'osonga busonzi ewannuma, mazima gali nti ntereera. Mutima we nakulabira gwaliko ebirwadde era nga gujjudde amabwa agakyagambika, naye ku nsi ya Katonda simanyi bbanga limmase naawe n'engeri gy'osobodde okugujjanjabamu munnange ne gusobola okuba nga gutereera. Kati muli mwe neewuliza singa naamala naawe emyaka n'ebisibo olowooza kinaabeera kitya? Naaba nkyalina endwadde yonna ennuma oba ebyange bijja kuba biwedde. Bagamba akatali kabba eggumba oli osuula mu luggya, naye kakasa nti yonna gye ndidda njagala okubeera naawe. Simanyi ngeri ki gy'okivugamu, naye amazima gali nti bwe mba kumpi naawe ekituufu kiri nti nnyumirwa. Sirina kinsumbuwa kasita obaawo, olaba n'okulabako obulabi, mpulirira ddala ng'emirembe ginnyambadde. Ekituufu kiri nti bangi abandiyagadde okubeera mu mutima gwange, naye mbasaasidde kuba bwe ntunuulira musawo Lydia ndabira ddala nga teri ali mu nsingira ku nsi kuno. Ndabira ddala ng'obulamu bwange n'ebintu byange gwe nnina obbikwasa. Oli mukwano gwange mu buli mbeera era oli munnange mu bange. Njagala okimanye si kyangu okusanga muntu nga ggwe. Biseera ebisinga abamu aba nekyakubalako, ne ku nsi ya Katonda tolina kyombalako. Weebale kunzikiriza kubeera omu ku bantu b'omunnange, era kakasa nti mu buli mbeera nange ndibeerawo njagala okubeera. Njogera ekindeke ekinga wooli, obulamu bunyuma nga munno asobola okuba nga akubuulira ekituufu. Naye weebale butannimba, weebale kumbuulira mazima, weebale kubeera mwerufu munnange. Kyoba omanya nti nkwagalisa amazaalibwa agakyassa okubeera amalungi, era nkwagalisa kisinga mu bisinga. Nsaba Omukama akumpangaalize obeerewo ne ku lunaku luli abasinga lwe baagala okuwulira. Happy birthday musawo. Walaayi.